Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale nkulamusako yonna gy'osinziira okutulabira gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo. Kama nkwebaza kuba muli mulungi nkuwa ekitiibwa n'amatendo ebimanyizo okubeerawo kono omwoyo omutukuvu okutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu buli atulaba n'addamu nti amiina. Kale nakusoma zino 23 Desemba 2025 keetalo bitundu ebyenjawulo enguudo zonna ate zijjudde abantu okuba nga batambula okugenda mu byalo. Nakola leero njagala okuyita mu comment section ompeeyo oluyimba olusinza okuba nga lukukolera 2025. Njogera ku luyimba, njogera gospel, nesogera ku nnyimba z'ensi. Luyimba ki lw'owuliriza n'ogamba mazima ddala luno lwe luyimba lwangu olw'omwaka nga luleesa obubaka lwogedde eri omuntu ow'omunda. Nnyimba nnyingi by the way, naate obaako n'ogamba nti lwe luno. Kakati nze nga nze nina olwange era lwenziza okuba nga nsharinga naawe. Luyimba olwange I think lwatanaba nafulumya video bamuyita Natukunda Rini sima ewa Rini. Oluyimba luyitibwa tuli ku kyoto atuzikize gali agoto. Luyimba olw'oluwuliriza lulina message by the way, lulina message ey'amaanyi mu bulamu bwaffe. Kankubuulire onoba tolina kyoto tewali kigenda tambula. Bazadde baffe bonna baatuzaalira ku ggoto ga sitaani. Bazadde batuwaawaayo dda. Emirimu gye tukola, eyo factory gy'okola, business gy'okola, ekitongole ky'okoleramu gajjudde gooto. Okitegedde? Amayumba ge tupangisa ge tusulamu gajjudde gooto. Okitegedde? Polote eyo gye wagula eganya ozimbibwamu ejjudde gooto. Poloti agooto agagiriko gakulemeseza okola ki? Okugizimbako. Mu famire mujjudde agaki? So agooto gano gatulemeseza okubaako we tutuuka. Igwe kankule by 2025 wano we tuli walibadde oli wala. Okusinza ku bibalo bye walina wandibadde oli wala, naye waliwo embeera egolokose n'ekusuula wansi. Okitegedde? Kati olina okubeera ku kyoto obeeko agooto g'ozikiriza. Oluyimba lulina obubaka bw'amaanyi era kataluwulirizangako nsabye olunoonye so addukuwa wano lwa copyright. Naye bamuyita Natukunda oba Rini, tuli ku kyoto tuzikize gali agooto. Kankubulire mu bulamu bwo obw'omwoyo n'obulamu obulala olina okubaako by'ozikiriza. Olina okubaako agooto g'ozikiriza ge bawa ssaddaaka buli lunaku, buli mwezi, buli wiiki obeeko wootuuka. So oluyimba olwo lulina okubikkulirwa kw'amaanyi. Nze naluwuliriza ne ŋŋamba lwe luyimba lwangu olw'omwaka. Tuli ku kyoto tuzikise gali agooto. Era nange nkusaba nti zino ennaku ezisigaddeyo 6 genda ku kyoto kya Katonda oba tokirina kitandike. Bejenti ba sitaani balina agooto tegazikira 24/7. Okitegera? Kati naye weetaagayo ekyoto eky'obwa Katonda ekigenda okuzikiza gano agooto. Powerful message. Luyimba lulungi nnyo unless nga gwe atabitegeera. Naye nga luyimba olulina amakulu g'amaanyi. Lwe luyimba lwangu olw'omwaka
naawe okuyita mu comment section kuwayo oluyimba lw'omwaka. Tebaba oluyimba lukucamusa bucamusa naye nga terulina bubaka bwe luleeta eri omuntu ow'omunda. Twagala oluyimba oluleeta obubaka eri omuntu ow'omunda. N'oluyimba the most trending nga nalwo lutambudde nnyo okuva last year na guno omwaka, oluyimba lw'abaana ba Streams of Life. Streams of Life, oluyimba olwo nalwo lubadde lulungi, lulina obubaka bulungi nnyo. Wow, Streams of Life choir. Luno oluyimba lukusuuta. Tandika agamba nkwebaza Mukama olw'essaala zange z'otazeemu. Bameka ng'osootulawo n'ogamba Mukama nkwebaza olwa ssaala zange zonna ze nsabye 2025 naye tozizeemu. Nkwebaza olw'ebyo by'otampadde bye nakusaba. Nkwebaza olw'abo bonna abagenze abavudde mu bulamu bwange. Nkwebaza olw'obulumi bw'ompisizaamu naye ne butamalaawo. Ondaze nti gwe Katonda. My goodness. Ero oluyimba lwange olutrendinze olw'omwaka, Streams of Life choir. Is a nice song. Lulina message y'amaanyi. Kitiibwa kikugwana. So byonna by'omusabe guno omwaka n'atakuwa, kitiibwa kimugwana. Saala z'atazeemu, kitiibwa kimugwana. Abantu b'obadde osuubira nti bagenda oyimirira naawe naye bagenze, kitiibwa kimugwana. Okitegedde? Obulumi bw'oyiseemu 2025 naye ate tebukumazeewo, ekitiibwa kimugwana. My goodness. So ezo ennyimba zange 2 ez'omwaka. Oluyimba lukola ki? Oluyimba lukusuuta, my trending song of the year, oluyimba olusinza otambula olw'omwaka. Then luli ku kyoto tuzikize gali agooto, oluyimba lwange olw'omwaka oluleese obubaka eri omuntu wange ow'omunda. Njagala okuyita mu comment section weeyo oluyimba lwo olw'omwaka olutrendinze n'oluyimba olw'omwaka olwogedde eri obulamu bwo. Saagala byansi, ndikwogera ku bubaka bwa Katonda okuyita mu nnyimba. Manyi olina kati awo ngendo oti bano abawuliriza zino ez'aba eviction ezo tezirina naawe bubaka. Njogera ku bubaka. Njogera ku ki? Njogera ku bubaka. Kale ndowooza okuyita mu comment section ojja kuba ate otuwa ki? Otuwa oluyimba lwo olufulumya 2025 naye ng'ate lwogedde eri obulamu bwo. Kama nkwebaza olwa buli ssekinnoomu abadde alaba, abadde awuliriza, manyi otukoze bulungi. Naffe twegatta ku Streams of Life ne tukwebaza olw'essaala zonna z'otazeemu 2025. Tukugulumiza osigadde gwe Katonda. Ne tukwebaza olw'obulumi bw'otuyisiza mu 2025 n'ate tebutumazeewo. Ekitiibwa kisigala kikyo. Bonna abadde mu bulamu bwaffe ne batuleka, abamu ne baseka ne boogera ebingi. Ne bagamba oyo kenvudde mu bulamu bwe tagenda kuddamu kubeera kyekimu, agenda bonaabona, agenda zunga. Mazima naye n'oweraliikirira n'ogamba gundi kavudde mu bulamu bwange ngenda beerawo ntya. Naye ate Mukama akubeezezaawo n'omwaka gw'ogwo n'ogumazeeko. Mukama tukugulumiza tugamba nti oli w'amaanyi. Byonna bye tusabye, twalina prayer points January buli omu yawandiika kino kiri era bangi bagenda kuwandiika. Naye Mukama tukwebaza nti byonna bye tusabye n'otatuddamu. Mukama tukwebaza kubanga ebimu tebibadde mu kwagalako, ebimu Sitaani agenda bikozesa kutusaanyaawo. Tusigala tukugulumiza, tusigala tukuyimusa, ekitiibwa kisigala kikyo, tuyimusa erinnya lyo waggulu, tukusukkulumya okusinga ebitonde byonna.
Mukama kyetuva tusaba nti 2026 nga tumuyingira otuyambe otuwe ekisa n'obusobozi Omwoyo Omutukuvu atukulembere tukume ekyoto eky'obwakatonda muffe emitima gyaffe kyekyoto kyo mu maka gaffe Mukama gye tukolera tubeere n'ekyoto ekigenda okuba nga kizikiriza ebyoto byonna eby'omulabe Sitaani ebyefuza obulamu bwaffe. Mukama ekyo nkisabye si lw'amaanyi si lwa buyinza wabula olw'Omwoyo wo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Gamba Yesu omwaka guno nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi waabwo era mukama waabwo. Mpa amaanyi, mpa obusobozi nange nkume ekyoto nsobole okuzikiriza agooto gonna agabadde gamazeewo obulamu bwange onsasula obutali butuukirivu bwange maze n'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Subscribinga oba tonaba olikinga ate osharinga comment section weeri okubanga ate ekolaki okubanga otuwa oluyimba lwo olw'omwaka. Kanetolemuko katono nnyo ate nina amawulire amalungi. Breaking news. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.